Ku mazika g'omugenzi abadde taata wa Fred Lumbuye, abanupu baabano bagenze ne bakiikirira Lumbuye. Munange Lumbuye yafiirwa taata we mweno wiiki, so munange taata we yafa, naye mmanyi Lumbuye tabeera mu Uganda. Omwami Lumbuye awangaalira eyo ettaki gy'awangaalira gy'akakalabiza emirimu gye. So munange abantu abasinga balowoozezza munange Lumbuye anaalabikako engeri taata we gy'afudde, naye teyalabiseeko, oba talina ssente oba atya okukwatibwa. Anga ebigambo bya Zenga ayogerera gavumenti eri mu buyinza, so munange ayinza okuba yatidde ng'alowooza ayinza okukwatibwa, kubanga musajja wa NUP nnyo nga w'okiwulira. So abadde akubanga nnyo abantu abali mu gavumenti, alabika yatidde, naye tetunamanya nsonga ntuufu lwaki teyazze kuziika taata we, oba yatidde oba yabadde talina ssente, tetumanyi kituufu. Naye nga ye omugenzi aziikiddwa olunaku olwaleero, bamugalamiza mu nnyumba ye ey'olubeerera. Munange bo abanupu tebabuzeeyo, bagambye bannange katugende tuziikire ku comrade waffe, era we batyo ne bagenda ne baziikirako omwami Lumbuye. Munnange era bakulembeddwa omwami amanyiddwako nga Waiswa mu Fumbiro, yabakulembeddemu abo bonna abanupu abagenze mu kuziika. Naye ngenda kubeera mbateerako kaneeno ka vidiyo mukalabe ng'abanupu bateeka ekimuli ku keesi y'omugenzi, naye nga tanaba subscribinga mukwano kusaba soko subscribinge NUP News, liking eno video, sharing, commenting, teekako notification bell ako akadde nteekayo video obeere nga togisubwa. So video yino kambeere nga ngibalekerako, naye nga mubeere bulungi, mweraba.